olutalo lw'omwana ne Kadaama ngenda kubanga ndubaterawo waneeno nga neeyongera okusaba endowooza zammwe ku lutalo luneeno. Waliwo Kadaama eyavuddeyo n'abeera nga akozesa ebigambo ebikyamu eri omwana omuto afuuse serebu ku mikutu gya intaneti. Wabula nga luno olutalo lweyongeddemu ne maama omuzadde nnyinikeera ku makya kusindika mwana. Abasinga ku mmwe mugenda gettinga confused mubuuze nti olutalo lwava ku ki? Twandibanga tunenya Kadaama naye nga waliwo ensonga enkulu eyaviirako olutalo luno era neeviirako Kadaama okubeera inclusive mu lutalo. Tugenda kubanga tubajjukiza ku katambi akafuluma omwana eyakola akatambi ng'agamba ojja jirya nga bwe yeekuba engalo mu bitundu bye ebyekyama. That video went viral whereby every person, every musician, every celebrity mu ggwanga lyaffe Uganda came out and comment on the activity that was taking place in the video. Era nga a lot of people complained ku video eno era ne bagamba it's too bad for this little girl. Wabula ye Kadaama ng'omuntu yavaayo n'ayogera ku nsonga zino ye ng'engeri gy'alabamu obutambi buno era nga muco yanenya maama w'omwana n'agamba you people yadde abaana bammwe naye muyige how to raise abaana bammwe lwansonga engeri gye mukuzaamu abaana bammwe it will determine their future time to come. Kandowooze nti nno omuntu ono teyali mukyamu in one way or the other engeri gye ndabamu nti era engeri omwana gy'omukuzaamu yegenda okusalawo kikyagenda okubeera mu bulamu bw'ensi. Ndowooza abazadde nammwe ako mukakutte. Yenze Sheila Adita yeetaaze okunkubirako nsangayo ku Instagram page yange enkosa Sheila Adita page ku Instagram gw'ayagala okunkubira kuoba ogenda ofollowinge ate era onkubire ontuukirire ombuulire gwe weenayagala counseling ku Facebook Sheila Adita page ku TikTok Sheila Adita page nsangayo ne wano wennyini ku YouTube channel gwe weenatanaba kubanga subscribinga okwate ku notification bell commentinga. Always comment section is ever open for you people to give us your ideas ku biki bye mulowoozaamu engeri videos neno gye tuzikolamu. Commentinga we know osobola otusomesa otuwabula teekako n'otutubuulira ku biki ebigenda mu maaso oba oliawo ffe betumiisinze. So imbakoowola in large numbers to come mutwegatteko tukuze channel eno esobole okuvaamu something big for us in time to come. Wabula ng'ate kambatwaleko mu lutalo lunene olugenda mu maaso olwa Kadaama. Teekako ne maama w'omwana ono era naawe osalewo olutalo lwa luno is it worth ani mukyamu ani mutuufu. Ka tugendeko mu lutalo. Waliwo ekikazi kino kyeyita oba kyekyandisima kyeki Justin gwe kimalaaya ekikulu ng'oyigiriza malaaya ento ng'ogitendeka obwamalaaya toddamu okunjasamirirako toddamu okummanyiira. Bwe tuba twavayo ne tukugamba nti omwana vidiyo gy'omukozesezza ey'okukuba mu bukyala bwe kyakola kibi, njagala otegeera abantu kye bakugamba. Omwana omutendeka bwa malaaya biki ebyo by'otendeka omwana wo ekibi tekyogerwako enkolommera jja nsimbirako amannyo n'okitunuulira kiringa omuwumbo gw'amazzi. Mukwano weebikkemu ebyo ebigoye ne weebuutikira olinga ekiswa kye bagenda okukwatako enswa. Saagala kummanyiira. Otendeka omwana empisa embi wano wakwata omwana wo ne mugula ebyokulya omwana wa neyiba n'ajja omwana n'amusunirako n'amwana omugamba si bwe batyo bwe bagaba mutoolereko muwe katono. Mumanyiira muyina empisa embi. Mukwano tondeberezaako ekyo kimwa. Tondeberezaako nnyabuugi gy'oyita ekimwa. Nze siri malaaya nga ggwe mwe weetunda obwo obusolo ne bugwa olubege. Toddamu kummanyiira nze seetundangako sinywangako mindi. Ndi proud Kadaama mbwenyumirizaamu. Siri mupaka singa gwakolerera abalala. Okiwulidde ekintu ekyo saagala oddemu kummanyiira. Nkiddamu nti ggwe malaaya ne malaaya ento munneesonyiwe. Tendeka mwana wo bwa malaaya va ku bantu. Okiwulidde oli mu Tanzania so what? Tubuuka biswa nti enkulukuku tunywa asidi ti amazzi agookya. Mukwano nzo mmanyi nnyo. Kolawo ekisoboka ensi bakutye. Kolawo ekisoboka ensi ekutye nti oli mulogo nnyo n'okiraba nga kisimba amannyo kiringa embwa ejja amazzi mu ssubi. Kyonna mwe kituula ne kibuutikira kiringa omuwumbo gw'amazzi gwe babikkiridde. Mukazi ki omufumbo akeera okwasama ku midiya n'otuula wano n'ebbaafu n'ebikopo ebiddugala n'emigugu gy'engoye oli kisezi. Kyonna ennyumba eddiro ne kirigifuula ng'owino gwe ky'owino ekaaye kinnaddibanga. Nkugamba ebigambo bino nze gw'omanyiira simanyiirwa. Gwe walampa tojja kunsobola nze sikola loosi. Sityadde nja ŋŋenda kusabula. Ŋŋenda kusabula paka lw'oliddamu amagezi nti omwana w'ebintu by'omukozesa bya nsonyi.
byabuwemu byebine ebikazi byosanga nga byegaddanga n'abaana bawulira byebine ebikazi byosanga nga byegaddanga n'abaana balaba okwata otya omwana omuto n'omukubisa mu magulu mbojja jirya nakuba mu mbugo nakuba mbisambi wakati mu busolo bwe tuli wano tukugambako nti ekintu kyokozesa omwana tekiriyo mbomponinga nve ku mwana wo mukwano tendeka malaya yo mwetendeke bwa malaya nze siri malaya setunda sinywangako mindi kyekinkeeza n'enkola mukwano wumba ekimwa luno lwotankuddo ojja tuwulira kisinika ebinnyo kijja kyasamirira mwekyo ekinyinda enkola enkadde mwogo ogumwa kyonna nekiryoka wabula soka weetindi kula ebyo ebigoye bye weetikka ogenda kuba owedde kubanza saagala kunja samirirako ekikaze kino kijja setini ntwala okulabula genda olabula ennyoko era genda olabula abasajja abakwendako kyana kya malaya kino kizungatana kigwirako eddalu onetinkuulidde ogenda kumpulira omwana wo namwogerako kubanga yakuba mu busolo wakati tekikkirizibwa emyaka gy'ayina tanaweza myaka 18 talina buyinza bukola vidiyo n'akuba mu magulu wakati mbwojja jirya nemwogerako nti omwana ebikolwa byakola byaba malaya nkiddamu nti omwana ebikolwa byaba malaya nga nnyina oli malaya kikazi gwe kuba gye wasookera si gy'oli ne sawudi gye wali okola watoloka n'ogenda ababangali ne bakuzina n'ova mu bwa sawudi nga bukulemye nodde uganda nze sinze yakulemesa ekyeyo kati oba olaba mbu bajasi bo balemera ku byeyo bakola akasente owulira ofa mukwano buli omu n'omukisa gwe okiwulidde muli uganda enjala ebaluma mutwegomba mubulwa n'ekyokulya abasajja tebalina na sente za kameeza ze babalekera mutwegomba kati muwulira mufa ennugu ebatta bwe muddeyo mubiika dama tebitegeera byawuba kumbe amazima gali nti nammwe mutukwatirwako ensaalwa kyova olaba mutuloga muli e uganda mweyita bafumbo naye abasajja bamwefa babamazisa ku butaapu toddamu nakwasamirira gwe kikazi gwe ekinywi ky'emmindi kimalaya ekitendeka n'omwana obw'amalaya olukusa oludda olujja banange mpulidde obusungu ekikaze kibologa kiringa embizi gye bajjako obulago nze nali nfuyeeko emmindi omuntu kyatakkiririzaamu nakyo oli bino ebikazi ebibi omulimu kweyerusa omanyi bw'oba mubi ne weeyerusa omuntu akulengerera eri nze nekkiririza mu kyendi mu oligino yange gw'oli waddeko ng'omubi omweru kugwa mu bizigo weekuute njagala bukutuuke ne ku bwongo ye mbwa gwe singa nfuna yaguza ekizigo ekikuba bulababula n'oggyako sayidi emu n'obanga nnuulu mpungu n'oddamu amagezi we mugenda wano tusumbuwanga mukonye obugalo kyonna kidda muli ne kyebuutikira ebigoye 18 mbu kyogera tekirina nawe kyessiza nze omuntu eyeyerusa nnyina nayo nze nsobola okufuna obudde obukubaganya ebirowoozo n'omuntu eyeyerusa atamanyi na kiddako nawe wennyini tewekkiririzaamu nawe wennyini okimanyi nti totegeerekeka kati obuzaabuza amagezi gabeera nago gaggula bizigo kweyerusa ne bikwata bijjiiki ne byekuuta kati nawe oveeyo oyogereko eri eggwanga gwani asirisa jasi gwe mazi gwani asirisa jasi mukwano toddanga mukundiirako mazi nkiddamu nti oli malaya omwana omutendeko obw'amalaya era wawenaweereza 15 nga yatani ono omukazi yavunda yeetaaga nswera kumugwako mukwano ebyo bye mugenda okujja nga muwejjeeko emba jasi bambi omwana mujjamu eyakuba mu busolo bamujjamu eyakuba mu busolo omwana munnange nno jasi olaba kirituma mukwano temunsinikirako ebinnyo byammwe omanyi bibeera eri mu komenti ne bigenda katuti wamama bakisusse omukazi akisussiza kolawo ekisoboka mu redi wendi mbwaggwe nja kukuvuma ne bwe ginaaba myezi egi nga buli wemfunira gaapu nkuwajjajjaawo bw'olituuka n'owulira mbwokoyo okwasamira ojja kunjija mukama oba neesonyiwe nze sikola loosi kana akazannyo nakayingira nkamanyi kano nakayingira nkategeera n'okusinga gwe bw'olowooza nze siri malaya nga gwe toyinza sanga mwana wange ow'emyaka 10 ng'ali kuno ku tiktok enswera zimugwa mu kamwa awuunyeera akolamu ki nga maama we akola nyina sente zimulabirira obwo bwa beega buli muntu yenna ateeka wano omwana we mu kamera bulwa bikolwa
Abwabega omwana we banamulaba bamuweeyo 5 omwana we banamulaba bamuweeyo half bathary kyovola babuleta mu kamera ne babubuza kikyo yagala njagala essomero eryebbeeyi njagala kino mukwano nkyalina emikono egiweerera omwana wange kyekinkoza twogenda kusanga Emily wange nga mutadde mu kamera mbu akola TikTok mutwagala bamulabe mbu babeeko kye bamuwa temutuwa kubanga nnyina tannafa maama akola taata akola tukyasobola okukola ffe tukulidde mu maka ge ye Masaka eyo mu kyalo naye nga abazadde batugamba mwana wange beera omutima gwo gubenga mukufu omutima gwo gubeerenga mukufu n'akatono koyina kakumale naye nambe singa ebibakozesa ebyo byonna kuleeta wano baana bamwe mu kamera bwa beega kusabiriza gwe omukulu bikulemye omuto yagenda obikola muleka omwana akola ebintu mu kiseera kye mu myaka gye nga yeesaliddewo olyoka omukozesa vidiyo akube mu busolo abantu bajje bakwogera bambi oli mu Tanzania oli mu Tanzania obutanzania kyeki gwe masikiini gwe malaya singa mwali ba Tanzania nge wamwe muyine eddagala nyoko yandikuwadde eddagala n'oteetunda malaya gwe nyoko yandikuwadde eddagala n'ofuna omusajja ajja mu myaka gyo n'otafuna oli omukadde ayina ebigalo biringa ebizikula emirambo toddangamu okunja saamirirako gwe mulambo gwe obwamalaya obukujjudde bw'otendeka n'akaana omwana wo twamumanyira ku kiwano ku TikTok mazigwe nkubuuza omwana wo twamumanyira ku ki ku TikTok tetwamumanyira kuba mu busolo osinika ebinnyonnyinyo jjo mmambiro ndiirako amazi mama ekibi tekyogerwako enkolo mmere wali oyagala omwana wakube mu busolo tumuwaane nti akoze kyamanyi muziina gwo babbawo teyakulekeddeza mmere toddamu okunja saamirirako vidiyo gye nakola emyezi 2 egiyise emabega mbwe essaawa zino olwolaba okunnyanukula olinga omulambo toddangamu okunja saamirirako sirirevoyo ndi mukulu mukwano ndi mukulu nawe toli muto ate ndi mukulu ekimala ate obukulu bwange tebabibunjujjukiza kyovola banneeyita Namukadde Association wumbe ekyo ekimwa kye ekyakugazi wange onsimbirako ebyo ebinnyo by'abafuna okweyerusa n'ogwa mu bizigo nze sigwangako mu mmotoka ya bizigo ndi ku oligino ate mbavumira kalimu kange obwakadama nabuyingira mbumanya ate nga mbwagala toddangamu okunja saamirirako olwo lwana lwo lumalaya nkiddamu nti malaya tubalina naye bakoseseza ki okubeera gukulala nga gwekoza byekisiru banayo omukazi alabika tulina sente zisobola kola ebyo bizzeeyo mu kisiraamu kyekimama mimi oteeka otya omwana mukamera omwana wa munno muwa amakombo g'ekyana kyo ate n'omuteeka oyo omukazi omwana amusikise n'enfuli tutegeere nti kati mwana mukulu atumanyiira taddamu tumanyiira alebeza ebimwa bimulinganga bye bayiyeemu sikamuziza abasajja tatumanyiira ensi eno tugibeemu mu Tanzania manyi kye bayita okujja mu bwakadamu okukola tatumanyiira omwana wamusikisa enfuli tutegeere nti kati mwana mukulu Mukyala tojja tumanyiira. Mukyala bano abakugamba bakyala banno baawukanye ku ndowooza alowooza ffe tuyina baana twali tubataddeko mu kamera. Oyo omukazi obw'amawube balabika bagenze okumuzina baamuzinye na mu ttaka amazzi ne bagamalira mu kamu oyo obutategeera oyo. Tajja tumanyiira tusinikirako ebinyo. Omuzadde ategeera oyinza otya okwolesa omwana omwana n'abeera mu kamera ng'ayogera bigambo bya kisiru byokka kirabika n'okuba nga bakizina ng'omwana ali wali alaba nekyana nekyemoola kiringanga kizolo. Tatumanyiira era ali ku muzigo oyo n'alisa alowooza fe abaana abaffe bakulidde ku mizigo n'okitunuulira n'omutwe ne gukuluma. Toddamu kumanyiira bakadaama ggwe embizzi gwe tusobola okuliisa jjakanako mu kamera jjakalambo mu kamera. Toddamu tusinikira binnyo jjakalamboko mu kamera. Akaana kaseegu akaana kakola ebintu by'ekintu ekikulu n'okatunuulira n'omutwe ne gukuluma. Yenna alebezza ebimwa alebezza ebimwa bimulinganga kondomu enkozeseeko we yamanyiira okufuuwa emmindi oba emuwunziza mutwe
alowooza ffe emindi tetuzifuuwa emindi tuzifuuwa tuyina ensonga lwaki tuzifuuwa emindi tuzifuuwa nga tuyina ensonga tulye nokubyeyo naye babosi baffe ffe tubalagira nti tugenda kukola kino tetugenda kikola atumanyira njakanako mu kamera woba toyagala kajja mu kamera kati tandika okasika enfuli tutegeera nti kaana kakulu otusirikira ebinyobwa gwe waliwo n'akaana akalala ke yateeka mu kamera akawadde amakombo kanyabo kali mu kulya webale nnyo nengamba n'omukazi aliko kikyamu kiki oba bino mukadde by'okutikitoko bino ebikazi ebizezengero oba byavaawa tebyategeera nti kuno tuyina tebimanyi nti ffe tuyina abaana akana kagenda twonoonera abaana banange kanjogereko bwedda mwogera nkimanyi obusungu muyina bungi banange mwena abakazi abali ffena tuyina abaana naye banange wobanga weeyisa bubi fubanga nnyo okulaba nti abaana bo tebeeyisa bubi eri abantu nze massa nyina eddalu nvumya abantu naye omwana owange toli musanga nga amutunuzaamu esimu ntukola kino webale nnyo mase webale nnyo tugenda kubeera tuppe ku nsi naye ng'omwana wo teri agenda kubeera naye nga buli omu yeesamba akaanako okisooka okayigiriza okkuba mu busolo gwe mwennyini gwakatunuza mu kamera n'okawa ekyokwogera nze ebisinga nze bantu mwe kambabulire teri mwana ng'essimu ya mami n'ogamba omwana wange njagala leero oyogere ku kino tewali muntu takugambanga nti buli kimu aba akikoze omwana oyo asobola kwetunuzaamu essimu n'ayogera nosensi n'akuba mu busolo n'apositinga nga maama tolaba mwana byakola temugenda kutuleetako obwana bwammwe wano nga busegge nga nawe maama oli malaaya ekyo kyekiyigiriza nti omwana wo omutendesi omuze gw'okola nga gwe maama mimi nti oli malaaya oli wa ku street otendesa omwana okubeera omuseegwa abeere malaaya akalimu otandise kamutendeka nga muto nze munampalaniranga bwereere nze lakumasa enkulidde mu bulokole kyova olaba abaana bange bayimirira wano ku midiya ne babuulira enjiri kubanga nakirimu nga ndi muto mwana muto n'omuwa kontenti ow'okubuulira enjiri naye bano abaana mbwojja jjiri abakulembuzi mu busolo bwe bubuuka omuliro kyagamba abaana abaffe bonna tebaliiwo wala tekuli baana ku midiya basobola okukola ebintu oyo omwana byakola naye lwaki nti ffe abazadde abamu tulabira wala because nti ffe twakula nga tukimanyi inika singa oba ovudde ku nsi ani ayinza okubeera n'omwana wo gwe maama mimi n'okeera ku makya n'ova mu bulamu bw'ensi bagenda kutimpulira omwana ne magombe gye weebase ofubutukeyo nga toyina nagwogera ani ayinza okubeera n'oyo omwana wo kweyo neeyisa gye yeeyisamu omuntu n'akomentinga nze natunulira kino ekikazi kimawube nga waliwo omuntu akomenti nze komenti ey'ekisiru ngusimanyi kakazi gwofaanana otya n'agiteeka waggulu n'agamba omwana gwaba ayogera munviire ku maama olwana nalwo ne lwogera mukama nsonyiwe nyina abaana sandiyisa omwana wo n'omukazi nti olwana naye omwana n'amuwanigira komenti nadda omwana n'atandika kansuubire nti nno sibalidde nze amaanya we mbateereddewo obutambi obwo kubanga mbutaddewo mu full swing bwonna embutaddewo ebigambo ebiri mu katambi mwenna mubiwulidde bulungi wano okusalawo kuli eri mmwe nga mmwe basubscribers olowooza ani mutuufu ku bana ababiri maama w'omwana mutuufu oba kadama ye mutuufu nze nga Shila Adita on my opinion ngenda kugamba yes mama w'omwana yali mu nsobi she came out and apologized ate era ne video y'omwana eyogerwako yali yagijjayo dda right now wogenda ku page ye bagezaako okuteekayo content afaanagana n'ow'omwana wabula I don't know obusungu oba bwavuddewa maybe okuva katambi kali people lost interest mu mwana ono era nga buli kyonna kyakola bamuditamininga okuba ng'omwana omwononefu wabula nga tewetudda ku kadaama yes oli waddembe okuwa opinion yo naye how igwe singa gwabadde maama wo y'omwana
omuntu najja n'akozesa ebigambo gwe by'okozesa towards your child, ogenda kuwulira otya? Of course ojja wulira bubi. Abantu bonna basobya. You as a person, you're not perfect as well. There are certain things you do. If enough netubitunako netugamba wow. Mulimu ebigambo by'oyogera naffe netubitunako netugamba hell no. Mweyo ensonga. Insuubira mwenna mwandyebadde nga mwekuba muto kimunenye tomunenya nnyo, don't go deep, tovuma mwana woli malaya, tomuteekako kisiraani. This is a young soul. Buli kigambo kyonna kyoyogera kisobola omukwata in one way or the other. Wabula ngate ebisigaddewo kambirekerenga mubeerenga bajjaji, tugezeeko okumanya ki kye mulowooza ku butambi nga buno. Yenze Sheila Adita. Remember to follow me on Instagram, Facebook, TikTok ne YouTube ngakoza Sheila Adita page. Imbagala nnyo. See you tomorrow my people. May God bless you so much.